Essula ey'okutaano, era olugero luno munzikirize nsooke nlusome. Bwe nnaaba nga mmaze okulusoma ate tunaagenda mu maaso. Omuwandiisi agamba nti nnyimbira muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo by'olusuku olw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini, n'aluzimbamu wakati ekigo, era n'alusimamu essogolero, n'alusuulira lubale ezabbibu, ne lubala zabbibu ez'omu nsiko. Kale nno mmwe abatuula mu Yerusaalemi, nammwe abasajja ba Yuda, mutusalire omusango mbeegayiridde, nze n'olusuku lwange olw'emizabbibu. Nandiyinzizza kukola ki nate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalema okulukolera? Bwe nasuubira lubale zabbibu, ekyalubaza zabbibu ez'omu nsiko kiki? Kale nno kaakano kambategeeze kye nnaakola olusuku lwange olw'emizabbibu. N'aggyako olukomera lwalwo, era luliriirwa ddala, n'amenyera ddala ekisaakaate kyalwo, era lulirinnyirirwa ddala, era n'aluzisa. Tebaalusalirenga so tebaalulimenga, naye mulimeramu emyeramannyo n'amaggwa, era ndiragira ebire obutalutonnyesangako nkuba, kubanga olusuku olw'emizabbibu olwa Mukama w'Eggye, ye nnyumba ya Isirayiri n'abasajja ba Yuda, kye kisimbe ekimusanyusa. Yasuubira okusala ensonga, naye laba okujooga obutuukirivu, naye laba kukaaba. Ebigambo bino muganda wange ne mwannyinaze awuliriza, si byakusanyuka newankubadde okujaguza. Bigambo bya nnaku, bigambo ebiyinza okuwulirwa omuntu n'aggwaamu amaanyi, bigambo ebyogerwa era ebitutegeeza nga waliwo eyali akaaba oluvannyuma lw'okukola investment ey'amaanyi mu lusuku lwe, nga waliwo eyali akaaba oluvannyuma lw'okuwaayo byonna eby'omuwendo bye yali alina mu lusuku luno, oluvannyuma lw'okukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga olusuku luno lubala ezabbibu ennungi. Mumanyi bulungi nnyo omulimi process gy'ayitamu bw'abanga anaafuna ebibala. Njagala kutegeeza omuwandiisi ono agamba nti omuntu ono byonna yabikola okulaba ng'afuna ezabbibu ennungi mu lusuku lwe. Omukwano mwagalwa, ekyokuyiga kyaffe kigamba Katonda akufaako naye alina kyakusuubiramu. Katonda akufaako naye alina kyakusuubiramu. Omuwandiisi bwe yali ng'awandiika owa Isaaya, atuluŋŋamya era n'atutegeeza ebyaliwo, ng'omulimi ono afaayo nnyo okulaba nga ensigo gy'atadde mu ttaka y'esinga obulungi, kubanga atugambye nti yagenda n'anoonyeza ddala eyo esingayo n'agisimba, naye ate oluvannyuma yabala zabbibu ya mu nsiko. Njagala kujjukiza nti Katonda akufaako. Ekimu ku byensookera ddala okwewuunya bwe nsiriikirira, njagala naawe okirowoozeeko w'otudde awo, nti Katonda yabeerawo ne be yali nabo emyaka gye tutamanyi bungi. Simanyidde ddala Katonda yabeerawo myaka emeka nga tannaba kufuna kirowoozo kya kuteekawo lubiri lwa mwana wa muntu.
naye ebigambo byensoma mu lubereberye essula esooka lunyiri olwabirimu omukaaga n'olwabirimu omusanvu biŋŋamba nti Katonda afuna ekirowoozo era agamba be yali nabo nti naye mumanyi tukole omuntu. Tukoleyo omuntu. Just imagine nga tetwaliwo ebbanga lyonna, nga bw'oyinza okutya ku makya naawe n'obaako ky'oteesa n'ogamba nedda naye kansimbeyo olusuku. Olusuku olwo nga terubaddeewo ebbanga lyonna. Neewuunya bwewuunya okwagala kwa Katonda bwe yafuna ekirowoozo ekyo oluvannyuma lw'emyaka gye simanyi oba gyali mingi kyenkana ki okuteesa nti tukole omuntu. Bw'amala okukola omuntu n'abeera nga amuteekamu kyonna ky'alina, kyonna ky'asobodde okulaba nga omuntu oyo abeerawo. Katonda yafaayo okulaba ng'alabirira, okulaba ng'alambula, okulaba ng'abudaabuda omuntu ono gwe yali atonze oluvannyuma lw'okufuna ekirowoozo. Nkugambye nti nze naawe tetwaliwo okuviira ddala ku lubereberye, naye Katonda afuna bufunyi kirowoozo. Mu lubereberye essula esooka olwabirimu omukaaga Bayibuli egamba nti n'agamba be yali nabo nti tukole omuki, tukoleyo omuntu. Just imagine nti tewaliiwo naye Katonda yateesa buteesa, yafuna bufunyi kirowoozo. Ekyo nno kintegeeza nga njagala naawe kikutegeeze ti singa teyafuna kirowoozo ekyo gwe nange tetwandibaddewo. Singa tewafuna mukisa, singa tewafuna kirowoozo, singa tewayaniriza idea eyeegatta ku bugama tewandibaddemu. Kitegeeza okubeerawo kwo n'okubeerawo kwange mu bulamu bwa Katonda kiyinza okuba nga kirina contribution gy'ali, naye nga oba oli awo teremesa bulamu bwe kugenda mu maaso na kubutambuza nga bw'alina okubutambuza. Ekyo kintegeeza nti Katonda anfaako, Katonda anjagala. Njagala kutegeeza nti Katonda teyakoma okwo, naye omuntu ono bwe yafuna obufunyi ekirowoozo gwe nange njogera ku jjajjaffe Adamu ne Eva abaasookawo, newankubadde nga gavumenti ye yali efunye okusoomoozebwa era ebyava mu kusoomoozebwa kuno ne kutwaliramu obulamu bw'omwana w'omuntu n'aba nga yeekobaanye n'omulabe okubanga balwanyisa Katonda. Njagala kujjukiza bujjukiza nti Katonda teyakulekerera, Katonda teyandekerera, yasigala ng'afaayo eri obulamu bwange n'obubwo. Nabadde nga neetegereza omuwandiisi ono ow'ekitabo ekiyitibwa The Desire of Ages. Kitabo kino mumanyi nga kyawandiikibwa omukyala Helen Gould Harmony gwe tumanyi nga Ellen G. White. Naye bwe yabadde ng'awandiika ku ebyo ebyabaawo ebyasomooza gavumenti ya Katonda ku peegi eno ey'13 wansi w'omutwe ogugamba nti God with us, Katonda ali naffe, yataddemu paragraph esooka ng'agamba nti in heaven itself this law was broken. Sin originated in self-seeking. Lucifer, the covering cherub, desired to be first in heaven. Omuwandiisi ono agamba nti waliwo etteeka eryamenyebwa mu ggulu, naye etteeka lino nga limaze okumenyebwa erimanyiddwa ng'etteeka ery'obulamu. Ekibi kyatandika kyava mu ngeri y'okwenoonyeza ebibye kwogera ku Lucifer, newankubadde nga yali abika Katonda n'ayagala okubeera nnamba emu mu bitonde byonna ebyali mu ggulu. Si bitonde byokka, naye ng'ayagala na kutwaliramu n'omutonzi waabyo. Muwandiisi ono agamba therefore he misrepresented God, attributing to him that desire for self-exaltation. Nti yayagala okwegulumiza yekka, yayagala okwekuza yekka. Njogera ku ebyo ebyaliwo muganda wange mwannyinaze okutegeeza nti Katonda akufaako, Katonda anfaako, naye newankubadde
He led them to doubt the word of God and to distrust his goodness. Because God is God of justice and terrible majesty, Satan caused them to look upon him as severe and unforgiving. Wuliriza omwagalwa, omuwandiisi ono agamba nti omulaba ono ng'amaze okulumbagana ekitonde muntu ekyali kitondeddwa, abategeeza nti munnange Katonda gwe musinza nze mumanyi, ambadde naye ebbanga lyonna. Katonda oyo nze mpangadde naye abalimba. Kyeyabagamba nti mugenda kufa abalimba, temugenda kufa. Naye mugenda kubeera nga ye, mugenda kumanya obulungi n'obubi. Omuwandiisi ono agamba nti Lusifa yazimba okubuusabuusa mu mitima gy'abantu bano era n'abaleetera okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Omuwandiisi ono agamba nti Satan caused them to look upon him as severe and unforgiving. Abaleetera okubalaga ekifaananyi n'obasigira ekifaananyi nti Katonda muzibu nnyo, teyeesemberezeka, tasonyiwa, era wokolera ekibi akusaanyawo busaanya. Njagala kutegeeza omwana wa Katonda, olwo nno twali tumaze okwaniriza obufuzi bw'ekibi mu bulamu bwaffe. Twali tumaze okuwaayo byonna bye twali tulina. Twali tumaze okukwasa obufuzi bwaffe n'obukulu bwaffe nga tubuggye mu mikono gyaffe Katonda mwe yabuteeka, naye nga tukkiriza Lusifa y'abaakulembera. Njagala kutegeeza mukwano gwange, embeera eyo yatuleetera okwawukana ne Katonda, era okusoomoozebwa okwo kwatuleetera okuteekawo gaapu ennene wakati waffe ne Katonda. Twali tumaze okulangirira nti ffe twewaddeyo, tugenda kubeera ne Lusifa, tugenda kumusinza era tugenda kuzikirira emirembe n'emirembe. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti twali tumaze okuwaayo byonna bye twali tulina ng'abaana b'abantu, obulamu bwaffe nga tubutunze eri omufuzi w'ensi eno. Era Bayibuli ensiigira ekifaananyi ku biki ebyaliwo mu ggulu mu kaseera ako. Naye newankubadde nga byaliwo ebityo, eggulu lyonna nga lyeraliikirivu, eggulu lyonna nga litidde, nga lyebuuza ekitonde kyaffe kye tutonze nga kigudde mu nvuba efaananako bw'etyo, tugenda kukola tutya? Amawulire amalungi ge nnina gagamba nti enteekateeka yaliwo, kubanga Katonda tazinduukirizibwa. Era Bayibuli entegeeza bw'ensoma eri mu kitabo eky'Abaluumi essuula eno e16 yeeyogera ebigambo, Baluumi 16 lunyiriri olwa 25. Bayibuli etegeeza nti waaliwo enteekateeka ey'okununula obulamu bw'omwana w'omuntu, naye ng'enteekateeka eno oboolyawo yali tebikkuddwa naye nga kyali kyama. Baluumi 16 olwa 25 Bayibuli weeyogerera n'egamba nti era oyo ayinza okubanyweza ng'enjiri yange n'okubuulirwa kwa Yesu Kristo bwe biri, ng'ekyama bwe kibikkuddwa ekyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe. Omukwano omwagalwa, waliwo ekyama ekimanyiddwa nga Kristo ekyali kyasirikirwa okuva mu biro eby'emirembe n'emirembe. Katonda ng'amaze okulaba nti gavumenti yange yandifuna okusoomoozebwa, teyasirika busirisi, naye yateekawo ekyama ekyali kirina okubikkulwa newankubadde nga kyali kyasirikirwa emirembe n'emirembe. Ekyama kino kyali Kristo nga ye solution, Yesu Kristo ono nga yeddagala, ye remedy egenda okuvumula endwadde eri eyali erumbye omwana w'omuntu, ng'era omwana w'omuntu yali takyalina ssuubi, naye ng'ekyama kino we kiri. Omuwandiisi ono bwe yabadde nga wandiika ku peegi 14, tuli mu kitabo ekimanyiddwa nga The Desire of Ages. Ku peegi 14 njagala kusomera ku paragraph eno ey'okubiri. Agamba nti this was a voluntary sacrifice. This was a voluntary sacrifice. Jesus might have remained at the Father's side. Ekyama kino ekimanyiddwa nga Yesu Kristo kwali kwewaayo kwa Yesu Kristo
naye ng'agamba nti nga tekwali kwa kuwalirizibwa. Omuwandiisi wa kubikkulirwa atusigira ekifaananyi ekituufu ku kiki ekyali mu ggulu mu kaseera ako ng'omwana w'omuntu amaze okwonoona. Bayibuli etutegeeza nti waali wateekwa okulabikayo ekitonde kimu ekiva mu ggulu, ekitonde ekyo nga tekiri ku bino ebyayonoona, nga si muntu nga ggwe oba nze. Tegwali musaayi gwa ndigo gwali gulina okukolanga obujjanjabi bw'ekibi kino, naye ekitonde kyali kirina kuva mu ggulu kijje ate kiweeyo obulamu bwakyo lwo ne ku lwange. Kubikkulirwa essula ey'okutaano etusigira ekifaananyi ku biki ebyaliwo mu ggulu mu kaseera ako. Omuwandiisi ono bw'otandika n'onywa olusooka lugamba nti ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu, ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi ayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Mukwano gwange muganda mwannyinaze, oyinza okuba nga obadde totegeera bulungi bukulu bwa Yesu Kristo mu bulamu bwo. Waliwo eyambuuza nti musumba, lwaki mutinkiza nnyo Yesu Kristo ono? Oba oliawo ne Katonda kitaffe ne muba nga mumwerabira. Discussion yali mpanvu, naye njagala kutegeeza nti waliwo ekyaliwo mu ggulu ekyaleetera eggulu lyonna okuwuniikirira n'okusiriikirira. Mbu waaliwo eyalina ekitabo mu mukono gwe, oyo ye Katonda kitaffe. Naye ng'ekitabo kino wateekwa okuba awajja n'akimuggyako, naye nga mu kukimuggyako wali omaze okukola endagaano n'okumalirira nti nze ŋŋenze kanfiirire omwana w'omuntu. Ebigambo bigamba nti omuntu eyali ow'okujja ekitabo ekyo mu mukono gwa Katonda, oyo ayogerwako ng'eyali atudde ku ntebe era n'akibikkula n'abembula obubonero bwakyo 7, ye yali omuntu amaliridde okuwaayo obulamu bwe eri oyo eyayonoona, nga si mulala naye ggwe nange. Amawulire gagamba nti ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene, Lunywa olwokubiri, tani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Lunywa olwokusatu lugamba nti ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi ayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira, nti ebyobulokozi bwonna obwange akaseera kaatuka mu ggulu nga tewaliwo malayika, tewaliwo ayinza kwetantala kubirowoozaako newankubadde okwewaayo ajja atufiiririre. Lunywa olwokuna lugamba nti nange ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Njagala kutegeeza mukwano gwange muganda mwannyinaze nti Katonda ng'amaze okukizuula nti omwana w'omuntu ayonoonye, yateekawo embeera ey'okubanga anoonya oyo agenda okwewaayo anunule olyo lw'omwana w'omuntu. Naye ebitonde ebyali mu ggulu byonna wano byogerwako. Olunywa olwokuna lugambye nti bakyebalama. Nange ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Ekitabo kino ekyali mukono gwa Katonda ng'akimuggyamu yoyo yeewaddeyo okugenda okufiira olwo lw'omwana w'omuntu, tewaalabika eyayinza kukibikkula newankubadde okukitunulako. Ekyo Yokaana ng'ayolesebwa kyamukaabya amaziga, kubanga yamanya nti kaakano olulwe lw'omwana w'omuntu lumaze okuzikirira emirembe n'emirembe. Tuli ku nsonga egamba Katonda akufaako, naye alina kyakusuubira. Muwuliriza, olunywa olwokuna lugamba nti ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewaalabika yasaanira kwanjuluza kitabo newankubadde okukitunuulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba,
laba empologoma mu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Amina. Tukiwulidde. Agambye nti waliwo eyasaanira, newankubadde ng'ebitonde ebirala ebiri mu ggulu tebyagadde kubikkula, tebyagadde kwetantala mbeera eno ey'okununula omwana w'omuntu, naye waliwo eyasaanira era eyamalirira okubembula ono ayogerwako ng'ava mu kika ekya Dawudi. Ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Nyolo 6 lugamba nti nendaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 gya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Omwana wa Katonda omwenda omulungi, njagala bwagazi kutegeeza nti waliwo yasaanira okubembula. Batugambye nti ono teyakakibwa. Bwe tubadde nga tusoma wano mu The Desire of Ages ku peegi 13, omuwandiisi atugambye nti ono teyakakibwa newankubadde okuwalirizibwa. Peegi 14 njagala kutegeeza etugamba nti this was a voluntary sacrifice. Jesus might have remained at the Father's side. He might have retained the glory of heaven and the homage of the angels, but he chose to give back the scepter into Father's hands and to step down from the throne of the universe that he might bring light to the benighted and life to the perishing. Omuwandiisi ono atugamba nti kuno kwali kwewaayo kwa kyeyagalire Yesu Kristo kwakola. Yandibadde asobola okusigala ku sayidi ya kitaawe n'agamba nti nedda, omwana w'omuntu oba azikirira azikirire, naye yagamba nedda. Yagambye nti yandibadde asobola okusigala mu kitiibwa eky'eggulu, yandibadde asobola okubeera mu maka ag'abamalayika, naye yasalawo okuwaayo, yasalawo okwewaayo eri Katonda, yasalawo okwewaayo eri abaana b'abantu, ajje aweeyo byonna ebisoboka okulaba nga gwe nange tusobola okununulibwa era n'okulokolebwa. Amina. Omukwano mwagalo, njagala kujjukiza nti Katonda akufaako. By'oyitamu sibimanyi ebikusoomooza, naye njagadde kusimira omusingi okutegeeza nti waliwo Katonda z'akulondoola okuviira ddala ku lubereberye lwe yafuna ekirowoozo akuteekewo. Katonda akulondoola newankubadde nga nze naawe twali tugudde mu nvuba, nga twali tumaze okuwaayo obulamu bwaffe okubuzikiriza emirembe n'emirembe, Katonda ono teyatulekerera. Njagala ng'ofumitiriza ku bigambo ebyo okujjukiza nti Katonda yakola byonna ebyetaagisa okulaba nga gwe nange tulokolebwa. Era munzikirize nsinziire wano okubajjukiza nti okuzikirira kizibu nnyo okusinga okulokolebwa. Temukiwulidde? Ngambye nti okuzikirira okuva Yesu Kristo lwe yajja n'akola ekyali kyetaagisa ku musaalaba kyafuuka kizibu nnyo okusinga okulokolebwa, kubanga byonna ebyetaagisa gwe nange tulokolebwe Yesu Kristo yabimaliriza lunaku lwe yakomererwa ku musaalaba e Gologoosa. Nti obulamu obw'obuwa Katonda bw'ayogerako ng'ekirabo, ffe nga twali tulemereddwa byonna, njagala kujjukiza nti bukyaliwo. Ekyo kabona akalaga nti Katonda akyafaayo eri obulamu bwo n'obwange.
naye njagala kujjukiza nti newankubadde nga kizibu nnyo okuzikirira okusinga okulokolebwa, Katonda alina kyatusuubiramu, era nga kyatusuubiramu ekyo oba oli awo y'ensonga lwaki ndi wano okugabanako naawe mu kaseera kano. Njagala kujjukiza bwe nabadde nga nsoma ekitabo kino kyandaze nti bamalayika abaasigala mu ggulu tebaategeera bubi bwa Lusifa, tebaategeera nti Lusifa mubi nnyo okutuusa lwe baalaba Yesu ng'akomereddwa ku musaalaba, ne balyoka bategeera nti ddala kituufu omusajja ono eyabapererezanga, eyabakuba enjiri ng'ayagala nabo bamwegatteko yali mubi ekyenkanidde awo. Obubi buno n'abeera nga abusiiga olulyo lw'Omwana w'Omuntu. Bamalayika baasigala mu ggulu lwe bazuukuka ne bagamba nti omusajja ono atuuse n'okutwala Mukama waffe ku musaalaba. Ne bategeera nti ebintu biri siriyasi. Omwana wa Katonda omuwendo mungi, njagala kutegeeza nti Katonda akoze byonna okulaba nga ggwe nange tulokolebwa. Njagala kuzzaayo mu kitabo kya Isaaya gye twatandikidde, omuwandiisi bwe yabadde nga annyonnyola, naye nga sinagenda mu ssuula yakuta ebigambo ebyawandiikibwa mu ssuula esooka eya Isaaya. Njagala kusomera olunyiriri luno olw'omukaaga n'olw'omusanvu nga nkutegeeza nti newankubadde nga Yesu Kristo yakola byonna, naye waliwo enkovu ezatusigalako ng'abaana b'abantu. Waliwo enkovu ezaava mu kibi ezasigalawo mu bulamu bwaffe. Isaaya essula esooka olunya olwokutaano lugamba nti okuva mu nda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuli bulamu, wabula ebivundu n'okuzimba n'amabwa amavundu tebibunizibwanga, so tebisibibwanga, so tebiteekebwangamu mafuta. Omuwandiisi ono ayogera ku ebyo ebyava mu kibi kino, na kiki ekibi kye kyalekawo eri obulamu bwo n'obwange. Omuwandiisi ono atutegeeza nti twetaaga okufuna eddagala okubeera nga amabwa gaffe, okubeera nga ebiwundu byaffe, okubeera nga okuzimba kwaffe kubunizibwa. Omuwandiisi ono atunnyonnyola nti ffenna twayonoona, ekibi kino kyabuna ku ffenna. Naye nga kimaze okubuna, Katonda alina kyatwetaagisa okukola. We tugendedde mu Isaaya essula ey'okutaano, Katonda ng'alaajana, Katonda ng'akaaba nti byonna nabikola. Olusuku luno omuntu ono namulabirira okuva lwe nafuna ekirowoozo, mbaddewo mu bulamu bwe, mbadde mutaakiriza, mbadde nfaayo okulaba nga omuntu ono abeerawo mu bulamu obweyagaza. Omukwano mwagalwa, Katonda akoze kyonna okulaba nga tulokolebwa, naye naffe tulwana okukola kyonna okulaba nga tuzikirira. Tokiwulidde? Katonda akoze byonna okulaba nga tulokolebwa, naye naawe olwana okukola kyonna okulaba nga ozikirira. Awo ekibi we kyatutuusa, awo obuzibu bw'ekibi we bututwadde, nti Katonda ng'afaayo okulaba nga atulokola, agamba nti nnyimbira muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange eby'olusuku lw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku ku lusozi olugimu ennyo, olusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini, n'aluzimbamu wakati ekigo.
era n'alusimamu amasogolero n'asuubira lubale zabbibu ne lubala zabbibu ya mu nsiko. Ekyo kye kinakuwaza Katonda ti byonna ng'amaze okubikola, ng'amaze n'okutuma omwana we, eggulu lyonna nga lyali litwesambye, Yesu Kristo n'avaayo. Bassebo ne bannyabo bwe tutuuka okubala tubala zabbibu ya mu nsiko. Njagala mpulira agamba nti kitalo. Kitalo nnyo. Kitalo. Tubala zabbibu ya mu nsiko, agenda okujja okunoonya ebibala nga bibaze nnyo, ebibala nga bingi, naye agenda okuluza ku mubisi oguvaamu nga gukaawa. Omukwano mwagalo, njagala kutegeeza nti Katonda ayina by'atusuubiramu. Olumu ku nnyiriri ezinneewuunyisa lwe nsoma mu kitabo eby'omu mirembe ekyokubiri, essuula eno ey'e16, njagala ogende wamu nange, waliyo olunyiriri olw'omwenda. Olunyiriri luno buli lwe ndisoma ŋŋamba nti naye nabaakinze. Ebyomumirembe agamba ekyokubiri, essula 16 olw'omwenda lugamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali okubuna ensi zonna. Abaagalwa, amaaso ga Mukama gakeera ku mulimu. N'agendako e China, n'agendako Amerika, n'ajjako mu Uganda, n'agendako e Congo, n'agendako e Italy, amaaso ga Mukama gakeera kutambula wonna okubuna ensi yonna. Naye nga Mukama anoonya ki? Olunyiriri lugamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okubuna ensi zonna, okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali. Mukama anoonya abantu abaakoleramu ebikulu. Mukama akeera kunoonya abantu abaakoleramu ebyamagero. Mukama akeera kunoonya abantu abasobola okuyimirirawo obulungi bwe n'ekisa kye bweragire mu bantu abo. Naye bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza, omuwandiisi ono amaliriza agamba nti naye mu kino okoze eby'obusirusiru. Olw'ekyo okuva leero ojja kubanga n'entalo. Naye nti bwe tutuuka okukola ate tukola bya busirusiru. Bwe tutuuka okubala ebibala ate tubala zabbibu ya mu nsiko. Ekyennyamiza, ensi gye tuwangaaliramu emanyi bulungi bwe tuteekeddwa okweyisa ng'Abakristaayo. Era etegeerera ddala nti ekyo ky'okoze si bw'olina okukikola. Era emanyidde ddala nti ekyo ky'okola gwe ng'Omukristaayo tokkirizibwa kukikola, kubanga Katonda wo takyagala. Katonda anoonya abantu abaakoleramu ebikulu. Katonda ayagala kweraga nga bw'ali ow'amaanyi, naye abantu abo tabalaba. Lwaki? Bwe tutuuka okubala tubala zabbibu za mu nsiko. Ayagala kunoonya baakoleramu ebikulu, naye agamba nti tukola nga bwe twagala, tukola nga bwe tuwulira. Omuwandiisi ono agamba nti kubanga tukola bya busirusiru. Abantu be tubeeramu ne balemererwa okulaba Katonda gwe tusinza, ne balemererwa okumutegeera, kubanga ffe abandibadde bamulaga, abandibadde beewaayo okulaba nga tusobola okubeera nga tusiga ekifaananyi, nga tufuka ettabaaza, nga tufuka omunnyo gw'ensi, twaggwamu ddensa. Abaana ba Katonda b'omuwendo omungi, Katonda alina kyatusuubiramu. Bwe nabadde nga nsoma ekitabo ekimanyiddwa nga Education, ekitabo kino nakyo kyawandiikibwa mwannyinaffe Ellen Gould Hammond, mu ssuula ey'omusanvu, essuula egamba nti Lives of Great Men. Njagala owulirize nnyo wano kubanga kye kinyusi ky'ekyokuyiga kyaffe.
era kino Katonda kyatusuubiramu. Waliwo ebigambo ebigamba ku peegi ya 57 mu kitabo Education chapter ey'omusanvu egamba nti lives of great men, obulamu bw'abantu ab'amaanyi. Simanyi bw'okivunula naye nga bwetyo topiki bw'egamba. Naye peegi eno eya 57 egamba the greatest want of the world is the want of men. Ekyetaago ekisinga obukulu ekyensi eno kye kintu abantu kye beetaaga. Nokitegedde? Ekyetaago ekisinga obukulu ekyensi eno kye kintu buli muntu kye yeetaaga. Amina. Ekyetaago kino kiwulirize bulungi. Agamba men who in their inmost souls are true and honest. Ensi yeetaaga abantu munda mu bo nga waliwo abalaba oba nga tewali, nga waliwo ategeddeko oba nga tewali, nga waliwo aliwo oba nga tewali. Ensi yeetaaga abantu munda mu mitima gyabwe abantu abeesigwa era abantu ab'amazima. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Ensi yeetaaga, Katonda yeetaaga, abantu beetaaga abasajja n'abakazi abatatya kuyita kibi linnya lyakyo ttuufu. Amina. Njagala kutegeeza mukwano gwange olwaleero nti ebibi tulina engeri gye tubibikkirira, tulina engeri gye tubisigako akazigo, tulina engeri gye tubirungiyamu ekibadde ekibi ne kirabika ng'ekitali kibi nnyo. In their most inner souls are true and honest. Many who do not fear to call sin by its right name. Katonda yeetaaga abasajja n'abakazi abatatya kuabusinga kibi, abatatya kwogera kibi nti kibi. Naye abantu abo bakyavaawa. Wangi? Ewammwe gye bali eyo? Kalo. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda nti obukristaayo bwasigala ku Sabbiiti. Era bwe tubeera wano nga tujaniriza twewombeeka nnyo. Naye bwe tuddayo gye tukolera emirimu gyaffe bagamba bugambi nti oyo ogundi ojja kumuliisaayo buliisa nga kiwedde. Naawe n'obeera awo ng'oli wa kuliisibwayo olyoke okola ebyo bye baagala bakozese bye baagala naye ng'okimanyi bulungi nga si bituufu. Ekyokuyiga kino kitutegeeza nti Katonda alina kyatusuubiramu nga ffe abanunule. Ffe eggwanga eddonde ekika ekitukuvu atusuubira okubeera abantu ab'enjawulo. Omuwandiisi agamba men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Katonda ayagalayo omusajja n'omukazi. Katonda ayagalayo omuntu anaasobola okuyimirira ku kituufu newankubadde ng'eggulu livaayo ne ligwa ng'asigala ayogera mazima. Amina. Amen. Nsaba Katonda ansaasire nga bw'akusaasira omuntu oyo abeere eggwe era abeere nze. Amina. Somebody who will stand for the right though the heavens fall. Omuntu asobola okuyimirira ku kituufu newankubadde ng'eggulu livaayo ne ligwa.
ye muntu Katonda gwe yeegomba okulabako, ye muntu Katonda gw'ayagala okukoleramu ebikulu n'ebyamaanyi, ye muntu asobola okuyimirira nga talina kimugaana kwogera ku bulungi bwa Katonda n'ekisa kye. Ekyo kye kitulemesa okubuulira enjiri, kubanga buli lw'onaayagala ogibuulire nga g'ogenda okubuulira ate wamulya zaamaanya. Kulya zaamaanya, kulya zaamaanyi, wamulya zaamaanyi. Ekyamazima nga toyina moral authority esobola kuyimirira n'ogabana ekigambo kya Katonda n'omuntu oyo, kubanga enkolaganayo naye si nnungi. Omuwandiisi ono agamba nti ekyo kyetaago ekikulu eky'ensi eno. Katonda ayagalayo abantu abafaananako bwe batyo. Katonda ayagalayo abaami n'abakyala abasobola okubeera bwe batyo mu mulembe guno. Naye omuwandiisi ono ayongerako n'agamba nti but such a character is not the result of accident. Naye empisa eyo, naye enkola eyo gye twogeddeko waggulu, ey'omwami ey'omukyala atatya kuyita kibi linnya lyakyo ttuufu, ey'omuntu oyo asobola okuyimirira ku mazima newankubadde ng'eggulu livuddeyo ne ligwa, ey'omuntu oyo munda mu ye nga mwesigwa, nga mutuukirivu, nga bw'olaba empiso ey'ekyalaani katuli kaayo, kubanga bw'ebanga etunga tesobola kugenda bbali. Bagambye kalakita eyo tejja mu mbeera y'akabenje. But such a character is not the result of accident. It is not due to special favors or endowments of providence. Embeera eno ey'okubeera nga oyimiridde mu kifaananyi ekifaananako bwe kityo tejja mu mbeera ya kubeera nga mu ngeri emu oba endala olina engeri gy'oyagalwamu n'ogiweebwa. Omuwandiisi ono agamba a noble character is the result of self-discipline. Embeera eno eva mu kye bayita self-discipline. Simanyi gwe okitegeera otya mu lulimi lwo. Okwerekeramu ak'obukristaayo n'ogamba nti newankubadde ng'essente zino bazitadde ku ttebo naye nganze omukristaayo sigenda kuzikwatako. Newankubadde nga omusajja ono ampadde byonna naye obukitiibwa ky'obufumbo bwange kankirekewo. Newankubadde nga ddiiru enesse naye olwa Katonda wange gwe nsinza kansigale nga nkyali mu mbeera gye ndimu naye kanneme kutuukiriza bye baagala. A noble character is not a result of accident. It is not due to special favors or endowments of providence. A noble character is the result of self-discipline, of the subjection of the lower to the higher nature, the surrender of self for the service of love to God and man. Nonya ku kitabo ekyo kisomeko ekimanyiddwa nga education. Omuwandiisi ono agamba nti embeera eno eva mu kwewaayo eri obuyinza obwa waggulu ennyo, kubanga nakugambye nti ffe ng'abaana b'abantu tuli bavundu. Isaaya bw'ate bw'atugambye nti okuva munda w'ekigero okutuuka ku mutwe ffenna tuli bubi, naye agambye nti bwe twewaayo eri amaanyi, higher nature, the surrender of self to the service of love of God and man, we can fulfill this what is expected of us. Singa twewaayo eri Katonda, singa twewaayo gy'ali, ne twewaayo eri ekikula kye, ne twewaayo eri okubeerawo kwe, tusobola okuwangula embeera ezo, ne tusobola okubanga tusobola okuyimirira era ne tuteekateeka bangi olw'obwakabaka obugenda okujja. Omuwandiisi wa Yeremiya kyava tutegeeza eri mu ssula y'e17, njagala kusomayo olunnyo olw'omusanvu n'olw'omunaana, nti waliwo abantu ab'omukisa. Yeremiya 17:7 lugamba nti alina omukisa omusajja oyo eyeesiga Mukama, era Mukama ly'essuubi lye,
kubanga alibanga omuntu, alibanga omuti ogwasimbibwa awali amazzi ne gulanda emizi gyagwo awali omugga, so tegulitya musana bwe gwaka ennyo, naye amalagala gaagwo galiyera, so tegulyeraliikirira mu mwaka ogw'ekyeya, so tegulirekayo kubala bibala. Omukwano omwagalwa, omuwandiisi ono agamba nti waliwo abantu ab'omukisa. Abantu ab'omukisa bano boogerwako nga be babeesiga Mukama era nga Mukama ly'essuubi lyabwe, nga newankubadde nga babaleetedde zi ofa ezirabika ng'ezigenda okukyusa obulamu bwabwe, naye bwe ziba nga teziri mu layini na kigambo kya Katonda, ofa ezo nga basobola okuyimirira ne bazigaana, ne baziwakanya, ne basigala nga bayimiridde ku kituufu. Omuwandiisi ono ayogera ku bantu abo ng'agamba nti abo nga Mukama ly'essuubi lyabwe, nga kwe kusuubira kwabwe, agambye balibanga omuti ogwasimbibwa awali amazzi ne gulanda emizi gyagwo awali omugga, so tegulitya omusana bwe gwaka ennyo, naye amalagala gaagwo galiyera. Njagala kukujjukiza nti bw'obanga osimbiddwa mu Mukama, bw'obeera nga omutaddemu obwesige bwo, okusoomoozebwa ne bwe kujja, ekyeya ne bwe kijja, embeera embi ne bwejja, omuwandiisi ono agamba nti osigala oli wa mukisa. Amalagala gaabo gagenda sigala nga ga green, kubanga oba wasimbibwa kumpi n'omugga, emirandira gyo giba ginywa ku oyo ensulo y'obulamu era nannyini buyinza. Omukwano mwagala, njagala kubuuza kibuuzo nga nange bwe nkyebuuza. Emirimu gyo gitambula gitya? Embeera zo ziri zitya ez'obulamu? Nga mmaliriza ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero, njagadde weekubemu ttooki nga neekubamu ttooki, tulabe obulamu bwaffe nga bwe butambula. Mukyala kuba ntunuulidde, bw'okuba ttooki mu mirimu gyo, bw'okuba ttooki mu bulamu bwo buli butya? Njagadde nnyo tusabe Katonda atuwe amaanyi n'amagezi era atuwangudde. Bassebo ne bannyabo, munzikirize nfundikire n'ebigambo ebiri mu kitabo kya Mikka essula ey'omukaaga olunyiri luno olw'omunaana. Mikka essula 6 olunyiri olw'omunaana. Bayibuli weyogerera ebigambo ebikulu bye njagala okumaliriza nabyo nga weekubamu ttooki era nga neekubamu ttooki ku butya bwe tuyinza okubeera abawanguzi. 6 olw'omunaana lugamba nti akubuulidde ggwe omuntu ekirungi bwe kiri, era Mukama akusalira kiki wabula okukola eby'ensonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Talina kyamaanyi kyakwagaza, naye kyakwagaza kimu kyokka, kukola bya nsonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Saba Mukama akumpeera omukisa, saba Mukama akuwanguze ng'olowooza ku bigambo ebyo nti Katonda akwagala nnyo naye alina kyakusuubiramu. Nga njagala tusabe, fumiitiriza ku bulamu bwo obw'omwoyo, nange nga bwe nfumiitiriza ku bwange. Tusabe Mukama atusaasire atukyuse ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Kitaffe ow'eggulu atwagala, tukwebazizza kubanga tulidde okubeerawo okwo. Tutegeredde ddala nti otwagala era watwagala, naye obulamu bwaffe tubulabye nga bwetaaga okukyusibwa bulijjo mu ntambuza yaffe ey'emirimu, mu nkolagana zaffe n'abantu, mu ntambuza zaffe z'amaka gaffe. Otubeere era otufuukire empagi, bw'otyo olyoke otuwanguze ensene ey'ekibi, otuuse mu bwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.